بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد abatuliza ab'ebitiibwa ku Al-Mimbar Media Group, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah nanyini matendo era ow'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza olwaliro okubaako nekitujjukanya naye nga tekiri mu birala okujjako okubeera nga tujjukanya nti omwaka ogw'obusiraamu guggwaako. Kasita tubanga mu season Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuteerawo ez'okwekunguliramu ebirungi eziba ziweddeko, manya nti akadde aka season ezo kaba kaweddeko oba olida kwetegekera ate kijja kirala. Nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali mu hijjatul wida yasoma khutuba empanvu omwali ebigambo ebyakankanya emitima, ebyakulukusa amaziga basahaba, era nga ne bategeera nti Nabbi sallallahu akola ki asiibula. Era mu kaseera ako sallallahu alaihi wasallama n'akkirwako aya eyali ejjuza obusiraamu. Obusiraamu baba nga babikutegeeza ku lunaku lwa Arafa nti aya eyo lwe yakka. Lwaki tobeera mu kaseera kano naawe n'omanya nti obudde obukuziwa Allah subhanahu wa ta'ala naawe butuuse. Omwaka buli guggwaako guba gulina kigulanga, era oguba gujja tomanya wakugutuukamu oba oli wakugutuukamu era oguyitemu. Kyolina okwekolera omuddu omulungi kyekyo kyetugenda okubeera nga tojjukanyako mu kaseera kano insha Allahu ta'ala. Awalan, buli kaseera bwe kaba kayitawo nga kano akatuyiseeko akabadde akalungi ak'emirimu emirungi, kolanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakola, yagamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim. Ayi Katonda tukoze tutakabanye omwaka guggwaako, naye kyetusooka okubeera nga tuwonga mu maaso go Katonda waffe subhanahu wa ta'ala, tukusaba okkirize ebyo emirimu gye tukoze. Tekirina mulimu gwe tukoze gwonna okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yaguteekako tiiki era yagumanyi obutuufu bwagwo, era yasobola okubeera nga aguwaamu empeera. Naye gwe omuddu tomanyi bya Katonda byakugeredde emirimu gy'okoze. Tumanye bulungi nnyo nti n'emirimu gyennyini gye tukoze mulimu obukendeevu mu kugitegeera, kubanga tetusobola kugamba nti perfect tugikoze tulina 100% ogitegeera. Tuyinza okuba nga tugikosezza ne tukolamu ebitakola kyebitasaanira. Tuteekeddwa okuba nga tuddewa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga emirimu egyo gye gyanjula ewa Katonda tubeere nga tubeerayo bulungi. Naye tulina kusaba Allah nga tumugamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim. Ayi Katonda tukusaba okkirize. Naam, ebyo tukoze tukimanya Allah gw'osinga okuwulira era Allah gw'osinga okumanya. Ta'lamu sirra wal akhfa, ayi Allah omanyi ebyekwese na byonna byonna ebiri mu kyama. Yali nkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma olw'okubeera nga akoze omulimu okusaba Katonda subhanahu wa ta'ala agukkirize. Mu ntandikwa y'omwaka twali eyo mu nnaku ez'okusiiba obwezisiibwa Muharram, ne tubeera nga tutambula ne tujja nga tusiiba Mande n'Olwokuna, Ayyamul Biid ennaku enjeru tuzze tuzisiiba. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleeta Ramadhan ne tumusiiba, ibaada zaamu zonna twazikoleramu. Allah n'atujuliraawo n'atuleeta mu Shawwal, abaasiiba ennaku 6 ne bazisiiba. N'atujulira Allah n'atuleeta mawusimu gye twakavaamu, baagitugamba obulungi bwayo ne tubukola mu nnaku ku mwendo ogutandika ku nnaku lwa Arafa ne tusiiba, olunaku lwa Eid abasala ne basala era bangi basaze, ne mu hijja abantu bagenze era bakomawo. Ng'omuddu ampuliriza, saba Katonda subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza emirimu gy'okoze, kubanga akaseera kano akasigadde tomanyi okayitamu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakugiriramu ki. Yali nkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwegayira Allah okubeera nga akkiriza omulimu gwakoze. Thaniya, ekyokubiri, wakitiibwa subhanahu wa ta'ala innaka muhasab, ogenda ku minzaani kubalibwa ku mirimu gy'ogenda okukolako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fayida ye ezingibwako ey'omwaka 1400
ana mu esatu Allah agizingako ennaku ezisigadde ayyama maaduda ntono nnyo gwe nange tetumanyi ani agenda ziyitako naye nga emirimu gyonna alal mawazin Allah agenda kugiteeka ku mizan wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wal waznu yawmaidhin alhaq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mizani ye ku nnaku olwo y'amazima okubalwako mu maaso ga Allah ku nnaku olwo lw'amazima omwaka guggwako manya nti amaama rabbil izzati wal jalali wakifan mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oyimiridde kubanga tomanyi oli wankya oli wa ku nkomero ya mwezi guno obeere ng'ogenda so weebale nti kyokoze mizani kigenda kuzituwa kyenkana ki wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba mulimu gw'okola gwonna nga mulungi gugenda kuziyitoya mizani yo era wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti weguzitowa faulaika humul muflihun bweno be bantu abagenda okwesiima n'omulimu ogwo omulungi ate wegubanga omulimu ogwo bambi gwewuse faulaika humuz zalimun abo nno bebalyazaamaanyi beera nga tubeera mubalyazaamaanyi kakaseera okubeera nga otunuulira otumapimamu okoze ekyo ekinazitoya mizani yo. Umar radiyallahu anhu yalinga agamba nti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mwebale nga Allah subhanahu wa ta'ala tannababala kale nkusaba muddu wa Allah laba mirimu gy'okoze weteere ku mizani bw'oba ng'ogipimamu nga gizitoye yongerako bwongezi mizani ezitoire ddala ofune jannatul firdaus al-a'la bw'ogibanga gikyalimu ewufu kaseera kale akasigaddeyo walirafubanye nnyo n'oyongerako nobeera ng'okola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala jakkiriza. Bakitiibwa mu kaseera ako era nkutegeeza nti teri kalimu katono okujjako ogenda kukalaba teri mulimu munene okujjako ogenda kugulaba. Omuntu akaabye akaaba agambe nti maali hadha alkitab kigamba kibadde kino ekitabo kyange la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha akatono kenakola n'ekinene kyenakola wallahi ekitabo kibyanjudde byonna mu maaso ga Katonda singa kikweseeko ebimu so teri kyegenda kwekweka mu maaso ga Katonda mukadde kana akasembayo ku nkomero y'omwaka beera nga okolerera akagenda okwanjula mu maaso ga Katonda mu kitabo kyo ng'oba oli awo kakwesiimisa kubanga kali kwesiimisa ogenda kubeera mu abo Allah byeyayogerako n'agamba fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya ng'enkomero eriba nnungi nga n'ekitabo kirungi ogenda kuyita buli omu akuyitako nti jangu osome jangu olabe bye nakola nga weesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu jjana eya waggulu tobeera mu abo abalisangibwa nga bakola emirimu egitatuukiridde ali n'akaseera kano akasembayo ne batakakozesa Allah bagamba nti amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya oyo aliweebwa n'omukono gwe ogwa kkono ekitabo kye ng'emirimu gye bambi giwewuse tegibadde gy'amaanyi agenda kwabatwawa yaye singa ekitabo kyange sikiweereddwa. Mbakubiriza ne sekubiriza yenna saawa eno ya muddu gamba ayi Allah nkusaba onnuŋŋamye ayi Allah nkusaba okkiriza emirimu gyange zenziye nkola ayi Allah subhanahu wa ta'ala tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin obudde bwange obusembayo mbeera omusiraamu wannamaddala mwemba mbadde omusiraamu wannamaddala era we nsuubira nti bonaabo nzijeewo ojja kunsinkanya n'abantu abakkiriza. Babitiibwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali asomye aya egamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum Abubakar radiyallahu anhu yakaaba olukaaba olw'amaanyi n'alaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'asiibula gwe lwaki naye totulako mu budde buno n'ogamba nti nange ndabika ng'asiibula mbeere nga nnyongera okulongoosa ntuuke mu maaso ga Katonda subhanahu wa ta'ala nga ndi omuntu omuki omulungi akoze hijja ye alongoose hijja ye n'okugikola okulirongoosa kuba kutya kwe kubeera nti tafaanana na muntu atagikolanga ye abajjuze empagi z'obusiraamu 5 aba amaze nti okujulako obusiraamu empagi 5 kiba kiranga kufa kwe kubanga aba azimazeeyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam eddiini we yajjula yabimalayo era kwe kwali okugenda kwe n'abeera sallallahu alaihi wasallam waayitawo emyezi gumu ku kitundu ku 2 ne yeefiira sallallahu alaihi wasallama naawe amazeeko okukola empagi y'okutaano oba oli awo obulamu bwo kusebengeredde
beera nti ekitegera shahada wagitoola, essala obadde ozisaala, zaka oba olyawo otoola, siiba obadde osiiba, kyobadde obulako hijja, ate bw'ogironoona ojja kuba ate okoze kinene nnyo mu kubeera ng'odibaga akaseera kakakuki ak'oluvannyuma. Kyenja okusembyayo nakyo babitiibwa kwe kubeera nga almubadaratu bitawuba. Kaseera kano omwana Adamu yali badde atunulira mu mwaka gwonna biki byanyiza nabyo Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo byamanyi oba olyawo nebyatakola ki nebyatamanyi. Tuddeewa Katonda subhanahu wa ta'ala nga bwatugamba nti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, mubeere nga mwetonda mwenenyeewa Katonda subhanahu wa ta'ala, ate mubeere abantu abajemulukira gyali, si kubeera nti olwaliro ogambye nti astaghfirullah ate enkya n'olaba ebirungi ebyensi ng'ate binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala n'obikola. Ekyo kijja kuba si kirungi mu kaseera akasembayo. Jjukira nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti omuntu abukeesa musiraamu n'abuwungeeza ng'akaafuwadde, ate n'abukeesa nga mukafiiri n'abeera nga abuwungeeza nga musiraamu. Tomanyi wa bw'oli, beera ng'olongoosa Allah subhanahu wa ta'ala akaddeko akasembayo abeere ng'akufuula omukkiriza. Yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bakkiriza mmwe mutya Allah obukakafu okumutya n'akaseera kammwe ak'okufa tekabasanganga okujjako nga muli basiraamu. Basibira ntanda mwaka guggwako mubeere nga mukolera akaseera kammwe akasembayo, Allah abatte nga muli basiraamu. Wajazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.